wabadde wakusatira ku kyalo Mitoyi mu lukago obuyama mugomboleddwa n'irakaye bannamwandu bavudde mu batandika okukanira omulamu bwabwe. Haji Sserunyugi Sadio emyaka 5 yavidde mu ddwaliro e Mulago. Kubaddeko omukyala mukulu Shifa Nabukenya ne mukyala Mutunantunga bano batuuse n'okukuma ennyimba ebbiri mu maka g'enjawulo nga byonna basimyeyo n'entaana. Yamaze akaseera ko ng'alwadde kati mu kulwala awo nga waliwo luuyi emu oba famire emu eyabadde mujjanjaba ey'omukyala omuto. Kati omukyala omuto abaana babadde bafaayo nnyo okujjanjaba nga n'aba famire enkulu nga nabo bakontributingako bagezaako kye basobola. So mu ngeri bw'etyo Maiti bwe yafudde okuva e Kampala ne bagireeta ku kyalo eky'Emikoni nga ne tufunamu okusikagana omuguwa wakati wa famire y'Ekyemmanga ne famire y'Ekyengulo ya mukyala muto awamu ne mukyala mukulu. Mukyala mukulu ng'agamba nti ng'amateeka oba nga sharia law famire nga eddiini egamba nti tuyina kuziika wa mukyala mukulu kubanga yaba yasooka mu maka. N'abanna famire bonna ne basalawo ekyo kyokka ate abaka ag'ewaggulu ne geekandagwa oba ag'omukyala omuto ne gagamba nti tekigenda kusoboka, tekigenda kubaawo kubanga ffe tubaddewo nnyo mu kujjanjaba kitaffe. Empeera engedde okusajjuka poliisi okuva ku kitebe ky'erakaye ng'ekulembeddwamu Ose alina Omugisha Innocent wetuuse n'ebasaba bakanye kyokka ne balemwa. Ekiddizi zibadde ensambagere nga poliisi ekwisiza eryanye n'ebajjako omuna kutuusa beguziza mu ggwanika erakaye. Mutonto abasirikale balwanidde omulambo. Abatuuze basobeddwekana mu kibira olw'embeera ebaddewo era abamu bakuttira abalese okudda ewaabwe. Betwogeddeko nakubakanya empowa nga bagamba nti abakyala bombi buli omu yagadde okumatiza nti yabadde asinga okulabirira omugenzi. Embeera ebadde enzibuzibu, entaana zisimiddwa 2, ennyimbe bakoze 2, olumbe olw'ewansi basaze ente, olumbe olw'ewaggulu basaze ente, bonna bakoze ennyimbe. Situation embeera ebadde enzibuzibu. Mukyala muto abaana be babadde babeera ku taata waabwe olw'omujjanjaba naye nga nabano bagendayo olugendo ne balambula. Kati ate abeeno ne bafuna chance ng'ekika kisazeewo omukyala mukulu yaba waziikibwa omuntu kati ne babeera awo mu kusigana n'omuntu. Nze mbadde ngamba omufu tewali amulya waziikiddwa weewo. Ate taata yennyini akkiriza n'agamba nti mwana wange bamumpe muzika kujja. Naye omugenzi yagamba nti baŋŋaano kijja okuzikako muwala wange eyakanfaako. Ate lwakize bajja kunziikaawo temunziikangawo. Abaana nga beboogera yabagamba temunziikangawo. N'olwekyo nze ndaba tewali bwenkanya bugaana mu bugenzi kumuziika ku kijja. Abana bakulembeddwa mukulu w'ettwaliro Kooki East Sheikh Mahadi Kibero obuzibu babutadde ku bazadde batakyafaayo kusomesa na kulamika abaana baabwe mu ddiini ekintu kye bagamba nti kireese obusibuufu bw'empisa. Lungi na kutambuza Maiti weba efiiridde oba Masaka nga waliwo ekifo ekisobola okuziika temugitambuza. Waliwo bawolimbo muziike mulimbo ey'obusiraamu. Naye ekyokusima entaana 2 kikolwa mu bikolwa naye wano mu buwangwa bw'ensi kibi nnyo okubeera ng'omufu asimiddwa entaana 2 olaba bateekamu n'ekitooke. Kibi nnyo era kino ekifaananyi tikiraze kirungi naddala mu ttwale lyange lyentwala. Abasiraamu balinga abanswazizza ebikolwa bino ebikoleddwawo.
amyuka disikazi weraka Sheikh Ibrahim Jinga lwamo desente bw'eggombolola eddwaniro igatta omulimu abasabye abantu bulijjo naddala bakulidde emyaka okulambika famire zaabwe nga bayita mu biraamo kireme okuleetawo obunkenke. Amalame tulage ebyo tulina okukolebwako ng'ekiseera tekinnaba kutuuka. Ekibadde kitawanya abantu bano kuba nti tewabadde ddaame tewabadde kigobererwa. N'olw'ensonga eyo buli muntu yenna akimanye nti okufa kuli kumpi naye okusinga naye bwakitegeera. Era mu ngeri y'emu mbakubiriza tusomese abaana baffe eddiini bategeere obusiraamu kuba singa abaana baffe bano babadde nga balina obusiraamu baalitegedde nti omuntu ono kino kyekimusaanidde okukola. Omwogezi wa poliisi mitundu y'e Masaka twakasiri agambye nti embeera ebaddewo ewaliza okuggyawo omulambo okulaba nga tewali bikolwa byakuyiwa musaayi. Kiza Bone yakusakidde eggulu Enkulabukedde TV.